Ajata myalo yali agoba gravity mutuju. Gravity kyajja ne kitula ku minaga. Twala erinvira. Namugamba ye ajati nkoze ki. Anti bangamba n'ebintu bino byayimba ne kimugamba kyogamba sisobola kulya. Bana gravity wekasa. Ne kimugamba tosobola. N'alayira n'akomba ku paasi. Naye nga ajati namyalo. Ojo omutuleetereko wano bannange. Mukowoole. Nkwadde chance leero nze mukama wawe. Neyanziza neyanzeega omukisa guno. Ajati namyalo nkunoonya naffe jangu otukyalireko nga Tonazi Media tukwagala naffe twagala ki buyambi naffe twagala buyambi naffe kiriza oluseke lukukwate naye osinga kuwani yogera nsinga kuwono Hajara mukyala muwanvu mulaba gamba yasinga kuwani oluseke ojja luleeta wamu nze nsinga ofuna ngende nejjanjabe mpona abanjogerera kuwanvuwa nkubuulira amazima kino kijje kunze tewaba musawo yenna akubba wange yafa nkolimidde siri wanvuwa kati ono akikozesa nga advantage ndi ku nnaku yange mbonaabona lwa bumpi naye singa siddogo singa tinnamyalo jangu ntu serowalera muli mama sika luseke oluseke lukutosisa anti bw'ofuna omugagga buli kimu ekikaaba kamenda kudda ku ngalo ku bigere byonna mukoowole matu anyambe ajanamya yabadde ewa manyi waliyo MK birthday run yagambye nti MK kigwayo kiti MK simanyi mbuzi Muhoozi Kainerugaba General birthday afande yagambye ono mwana wa presidenti temusuubira kumuleetera bikopo mabaafu bufulasika banoonye ekirabo ekya chopa jalina otambula mwana wa mukulembeze temusuubira kusonda ngenda mugulira wali eswani ennungi wa nobanga bazikoze eggulo tezijja kukola kakati sebo mwenna abali ekyo g'amazima amatuufu birthday sijja gisobola obivuddemu obitegedde nze njitadde nange neeremeredde ate mpaalina nsaba buyambi Hajati Namyalo ate bandabe ku birthday y'omunene mba ntegeera naye yennyini tasobola kujja ate mwenna ababadde bamwogerera mbo sente azijjawa yakibakubye yababuulidde Hajati Namyalo yagenze n'ayogera ebifo byakozeemu twaliruddawa gwe waliruddawa nze tonjogerako ndiko eddogo nze bonna abandaba nga sikyukakyuka yagenze n'ayogera ebifo mwakoze nejjabadde gyakoledde nze kyantamya abagagga Eva balinga batambuza mukene nze natambuzanga butungulu nako mbozi z'abagagga nagambye ye yanoonyeza Magufuli akalulu Tanzania nagambye nti simutini nga bwe tubadde tukirowooza waawo olaba awatini Hajati Namyalo nze nsaba buyambi Hajati ono yakuvoola ye ayalabawo awatini yagambye Kabanda mbu yamuddukako bwe yagenda mu palamenti teyaddamu Honorable Kabanda bwe yagenda mu palamenti kale omuzannyo guli buli wamu naye ebigambo yakabyesiba ng'otuuse mu paliamenti bangi gye bali nga baatuukayo naye nga byesibira wali ku fulowa gwe bw'oba oyagala funayo olunaku osabe okulambula waliwo olukuuba ebigambo ekyogezo olwo luyitamu booti bibeera bingi ate wo kwegamba osinga bisaasaanyizaawo ogenda okutuuka wali eri kale kwegamba batuyambe bempya abamu tebabayisa mu luko oba si kyo babayisawo nga babasibye kantuntunu
Kumukutu kwetuli tweyanziza mwe nabekumira ku mukutu guno mwebale nnyo mwebale ddala amwongere okusubscribinga musharinge ate mu commentinge yes ngambye ntya mwongere okusubscribinga mu commentinge musharinge ekintu kitambule Tall and Short Show egguse ku mukutu mama nnyabo munaawulira nga bawulira ki obakanga oba tebalaba ng'omukazi akuba musajja madamu Short babuze aleka yazze kukola yekka bulijjo botobonyanjula buzaako mulabe watulazidye banaye munne bulijjo botobonyanjula buzaako mulabe watulazidye abula ku makya gano bana abalabi ba Turners Media muli mutya kansubire muli bulungi mwebala abanjagala mwenna nobeerawo ng'ogaba nange Hajala baby wa mami oba leero teyakoze nga natuuse dda ngenda kubakubira kye bayita omusajja madamu ataana nkubira kyo ngunkubira ki ebyo bye weeyogeza biriwa sikamanyi babulire program kwetuli babule program kwetuli baka program bagita Tall and ki ekirala nze kimmenya okwo show Tall and Show Tall and Short Show Tall kitegeeza ekintu ekiwanvu ekyo nawe buli omu akimanyi ekiwanvu oli muwanvu musajja muwanvu mukazi muwanvu byonna ate short manyi sho nedda short akimanyi kugambye manyiko sho nkitu buli omu akitegedde kale kati ate short sikimanyi gwokimanyi ate gwe wandibadde osinga kimanyi sikimanyi kati nze nyinza okubulya abantu mu ggwanga muno abasinga okimanyi mbakubuulira ataye gwewe gw'osuubiza k'okubira wano Katooro n'ayita mukoolyawo sikimanyi nawe bakivunula n'okitegeera sikitegeera sikitegeera n'okyogerako sikyagala gezaako seso ayita mu lulimi osobola okukolera ku makya ne weeyogerako bw'oba ogamba zino nti kati nga keeki nga bagikoze nga ye olaba nti eri wali ogamba nti keeki eri Tall oba mpaamu kati ate weebeera nga yakomemu ogamba nti yabadde naatera owanvu yabadde nyimpi yemanyi nze bw'oba ogiraba nyimpi nze ngiraba ebadde ebulaku katono gwe okimanyi nti abantu tebaagala ddala kwogera ku bumpi obulema okimanyi nti omuntu obuzibu bwasanga kumugamba nti oli mumpi bulema nedda oba bulema ate mudda ku bantu ne mubaddako bulema abantu balema ng'ogwe walema kyoyaga kuŋŋamba kale akagalo kanyigire kano era beenyigira gwe wale balabeko nga bakwatagana buli omu akola gugwe ono bw'avaako kitegeeza ono yasigadde ottobana buli kimu kogwe ekyaki saagala obulema kati fe abaalogwa ba step maaza ng'oddaawo otwogerako kati njagala okyemanyize nti ki ogamba abo bonna abo b'owulira nga bakutawaanya bawoza Hajara bannange bagambe nti temunsuubira lunaku n'olumu kuwanvu wansi naye leka wazzekugamba bugambi bane twazze kuntandikako nedda nkubuulira kituufu amala abantu bayinza kuba badde tebakugamba nti ki nti ki ku mukutu Turners Media kwetuli mu program Tall and Short Show nze manyiko Tall Show tugende maaso yokka kyemanyi ekirala sikimanyi babuziza nalabye nga bakaza kano kasara short ebinaku eziyise waliwo yali interviewinga Shara Short oli mumanyi namubuuza owulira otya ng'oli yatwala erinnya lyo namugamba nedda nkyenyumirizaamu kubanga
nalaba nga ninayo munnange amwegomba kati ne basanga kanu kakacapiza kasara shoti kano akabi binala kali nyenso ensejjere babuza owai waki wabba erinnya lya munno namugamba nze sibbanga linnya mumpi nange ndi mumpi kati nalaba nga ndi Sarah Short naye ali Sarah Short naye namulinga mwegomba nze nali ngenda alwanako n'omusajja mu ttawuni azze bulungi bafumbo yajja bulungi azze wa mukyala we baatabuse ewaka entalo bazireeta waka omukazi mukwata entamu agikuba omwami omusajja yali nze gwayagala okukubisanga ejjinja ndozanga bwe yatunulatunula ng'alaba nze ejjinja yali ansikambula nkasukeyo yamanyira sikakuba nti oli mumpi naye ate saagala okiggumiza n'ataagala naye yakumanyira nnyo alimba ng'olinga ejjinja ye bwe yatunula oba yalalowooza nti oli mulawo amanyiira nedda amanyiira kyogamba ndi mumpi otuukaneebuuza omuntu kyakwata n'akwata ejji alowooza ali agenda kukakusoba yali agenda kukwata akukubise bukubi simanyi ku kyonna namugamba ontwala embadde nkuyita ki anti ono yantabula nkube naye mbadde njagala mmukuba era twatabuka nnyo nze mbavuma nembalenga ebinene byonna kamwa ne kabisiwala eyali ajiridde oli namaliriza naye kati ekizibu kyali ki waawo kiki ekyakunyiiza mu bonna yalaba nga nze nsaana okukasukayo naye walaba nga waliwo omulala walaba nga waliwo omulala abalala tebaliko bikolimo naye kati ebe baaloga balaayi noonya omusawo yenna ng'asobola kuwanvuya stepmother wange yafandoze yandoga kino nsaba ndagirira eddagala lyonna asobola noonyeeko nja kusasula ikasita ebirala biwanvu kiriwo ekiwanvu ebbeere dirabiraawo nga nalyo liwanvu omukono muwanvu kyogamba tegwenkanankana na mubiri omugalo bwavu naye kati onazze mu kuvuma balema kikyogerage ali ku kamera tunula ngalo zaani ze bateeka mu zirabire eno sagala na kamera ezirala zino kano bwe bambika mu kateni balowooza mwana nze mbyogedde anti kyekikolimo kye yanteekako kati nze kankirungi ye ekyo bwe bakuteeka mu kateni balengeranga kabebi kaana kali eyo nkutona zingenda mukubira mu kamera famire ye nansonyiwa kisuse tutaka twaguddewo okumanyiira andika mmanyiira agenda kukola yekka obumpi si musango akyogedde ate awo otandise okuvaayo nti si tewali lunaku lwogenda ku kyampanvu we kyogere nakyo gwe abiŋŋamba byenjogera olinga agamba nti oyagala bandabe ennyo n'abadde batanneetegereza nze okwenkana ne muwala wange si musango kaakati bw'obanga kituufu ky'obagamba bye bituufu isitukamu kati sigala n'okukwata nobona oba ogisituka gundi tega kamera situkamu kola programs abalabi ba Toners Media mbagamba nti mwebali nnyo mwebali ddala ne programu yeeyo Tolan Short Show kwe tuli omulaba tobuuza ontwaki eri Tolan Short Show naye kati programu walese yaki wajjogeddeko banedde kulaga abantu bwe nnyimiridde nabwe nfaanana kunzitira katale nze nagireese kwe wagezi wasalawo kumpayiriza buli kimu kano kafudde bulala ekyo kati buli omu kyekivumo kyagenda otambula mbwe kyaki naye nze nenda kubbira abaana b'abakazi mbwaga kugamba ki sijja kyogera nedda mbanyaga nga bagamba ki abali mu comment section stand by bagambe batya nze mbawe bye banvuma nedda mbuuza buuza kale katunula nga Zubeda
kampi kalinga naye Zubeda amulaba nze nkwagala naye nze bba naye bakuloga nze naye tuguma tena kyakkola ye kambuuze omuwanvu gwe yeeyita omuwanvu ssebo kati kanzire ku ggwe oli muwanvu ndooza gwayogera ne Katonda si bwe kiri fe abampi tatulaba Katonda abeera buli wamu ne mu bampi atuuka konna ffenna atuwa obulamu gwayogera na buli kimu ndooza n'ebigambo byo biyitawo buyisi biyitawo buyisi fe abali wansi tetubiwulira omuwanvu yayogera ennyo fe abali wansi kati kutamangamu ng'otugamba tomanyira stand by camera sijja kuyimuka leero nja kwekwetula nve mu kamera ojja kwokola ki kwekwetula stand by camera nekwetula bwekwetuza ate balaba ne kati kambuuze ekizibu kiki gwakifuula ekizibu tuleke obulema bwaffe twabumanyiira nkuliko eyo mu muli bazibu yabyogera naye kambireke tukuliseeyo wa tongamba nti onkulisa mu baby shower mbadde saagala gyogerako baby shower naye kambuuza abali eyo wama mu comment section mutubule baby shower omusajja ategeka iba naye kiki ekigenda mu maaso omusajja ategeka baby shower nedda ebeera ya mikwano n'eŋŋanda ez'omukyala omusajja tebamuganya ebeera ya mikwano nina mikwano gyange nina baganda bange be bategeeza ate nabo babalondamu gundi katumugambe ne gundi nayo no tumuleke ye baby shower gye nasoose okulaba nga omukazi nga omusajja nga ate yamuleetera ddala ate nga beetegese bulungi yagyekoledde nze ye baby shower olaba omugambo kangusale wadde munno naye toyinza mwogerako bibi nkimanyi awo we yasusse amagezi yagatadde nnyo wansi yakisussiza yandigirese neemuyitako waliwo byokkiriza nti kino kakikole ki kakimpiteko naye olwokuba yabuliddwayo emikwano gye n'eŋŋanda egigimukolera anti bonna yabagoba bwe busiru okimanyi ozaalazaala olina obyagala bibebi showers byo ate ogoba abanaakuya yatugambako olumu n'atugamba nti ye kasita mulaba nga nfunye omusajja manye kiddako lubuto oli azaala nedda alina bubezi katonda yamuwa buyimagi masava naye nze mba kubanga nkyazaala kwanza sikyazaala ate gage tasobola nagayimiriza tekisoboka talina na family planning asobola mukolako newe bagiteekayo egaana terina anti kati awo waaba alina olekerawo emikwano n'eŋŋanda bamukolere ku baby shower enyuma nnyo eya surprise nnyo kati mbwenu yabadde agimanyi ate gye baategese bombi bagitegese abo nga era webeegira embuto zaabwe ng'ennaku z'omwezi bwezi titugenda kukola mugambo guno leero si mugambo kikiraba naawe n'ayonka leero kize niyannimbyemu yannimbyemu bulijjo ndi ku sayidi naye leero kamanyi gwe mbadde mmanyi nti munne munnange kuba twemanya ebizibu byaffe naye ku kino yannimbyemu nze mbadde nga ndaba abantu abakola zi baby shower omusajja tamanya nabigenda mu maaso bamunyumiza oluusi namunyumiza okimanyi bankoledde oba oluvannyuma anti kyenkugambye n'ebirabo n'oluusi ng'alina safaari kuba takikola ki takimanyi banange obadde mbadde nagenda safaari si naye ono yamuleetedde teyanyumidde yabadde yiyo mwesaawo yabadde yiyo nandigiganye nze okunkolera omukolo gwe mmanyi obireka naye ekitonde ekikazi nga kigaana ki nze obireka anti yabadde abakakasa nti yoyo gwe yasigaza yekka ye maama ye taata ye gwamanyi mwenna bakawawa yagoba mugende eri ate we banaatabuka nga tujja ebyo binaaba bya budde obwo kuba kyolina omanya yina era ofumbirwa ayazaaleyo omwana omulala awalala ye kumpete eyo bw'ogijjamu bigamba ki abujjamu bulijjo
Tomawuli twakulanga tugamba tutya oba balugeranga batyanga Kasembayo bagamba afumbirwe empeta 5 oba kalinga katyako. Kiki kyotegeeza? Kyafumbirwa empeta 5. Ebyo byonna obusungu obujja ku surprise. Just twogeddemu bwogezi. Kozo ogiganye teyabadde surprise. Nayo tebanko surprise. Nze gye mmanyi temugikola ate neeteekemu ssente. Kati ebeera ki? Nze netaddemu ssente nze nguze ebirabo byempadde abaleeta kwegamba kati mba nfunamu ki? Ekyo sikikola. Nze nagana n'ogenda mu sikaani okumanya nti ngenda zaala mwana bw'ati nno. Temwerabira muli ku Tolan Short Show. Tronaz musajja muwanvu, Hajara mukyala mumpi. Tuba tuli ku programu ndala saagala oggumiza ennyo. Kyoga ekyo kyetaagisa. Kyoga tebalaba mu kamera nti bo tebakiraba. Bo tebakiraba. Mbwe kiriwa. Nti nze lwakuba ntudde katebe ka wansi. Gwakakola okuba kali waggulu. Ekyo tekikuvimbisa. Ate sambadde nakakondo. Kyandisukkiridde ne kamera yandinoonyeza gye. Oni mpeereza kakonda oyo ajambale asitukemu. Nga lwaki nsituka? Anti bakulabe nti oli muwanvu. Bulijjo ngikola nnyimiridde. Gikola oluddako mujja tulaba tujja kukola nga tuyimiridde. Tulabe ebbanga. Mbategeeza sijja kugikola. Nze nkola ntudde. Nkola ntudde. Kati ngenda kwanjula buto. Kwanjule buto. Ng'ogamba oti. Biri byonna by'ogamba mwana wa mami omu bw'ati biki byonna mukwanjule. Olede twamaze. Lwaki tubyogera lwatakimanyi nti ndi bebi wa mami. Buli omu akimanyi. Njagala ogambenga bw'oti. Bagamenga. Nze bebi wa mami omu bw'ati. Nze njituddemu programu ya Tolan Short Show. Piwamwe awo nga tugenda mu maaso. Ngamba omumpi wamwe. Kimaze kiwedde. Tugende mu maaso awo. Mbuuziza gwe mumpi. Zisibangako mumpi ndi mukazi muwanvu nange neekyo. Mubeere bulungi mwera. Olagawa. Olagawa. Onfuukidde zike. Tuli ku Kizeni Beki tumukube oli kunze. Leka tukube bali eri nze mba ku saidi yange. Leka tuboge. Sekajja webale nnyo webalire ddala muno mukolera surprise. Sikirabangako bannaye mutuleke mujja tuleetera ebizibu. Lwaki mwogera? Lwaki mukola ebyo ebintu? Baani ababikola? Gamba famire eyo. Lwaka waliwo balina bwe bakiraba. Nga bagyekolera. Kiri kirala naawe. Sirabangako baby shower gye mwekoledde mu abafamire. Tulaba naani ono yeya Shiba. Naye bamuleeta banne bamuleeta surprise. Nekewuunya nnyo ne kaga waaw. Naye gye bakoledde okola ne kawaawu ng'olaba tekajja. Ate ogenda okuzza eriiso nga bali balya nnyo tebaalese gwe wabapakidde gwe wabambaza ekirabo kye bakutte kikyo. Gwe wakiguze bakimpe kati mbutuufu nga n'ebyeweekoza weekaabye tebijja. Ekijja omanyi bagaba batya? Kinyaga bitono kati buli kimu kyazza akimanyi. Kaseera kano ntwala omukisa okwebaza Hajjati Namyalo. Webale nnyo webalire ddala. Bano be bagagga be twagala ng'oko mukolera nga mazima nga naye ng'asiima. Abali mu kuleekaana eyo nga mwoza Trulida mbo sekadama wa mutabani wa Hajjati Namyalo mugende mu maaso. Mwebale nnyo mwebale. Ate yabebaziza. Nagamba yebaziza Shadia kumutuuma erinnya.
Namambo sekadama wa mwana. Sekadama wa mwana. Ntate guno omulimu gufuna. Funa benzi. Atawa abakikuze. Naye sekadama asobola okufuna singa aba akola wano. Yagambye. Abaana bali eri ku byeyo myaka ebiri. Yagambye agenda gukolera ddala. Ogwa sekadama. Yagambye agenda gukolera ddala ogwa sekadama. Bakiwuliremu. Naye bannammwe mu omuntu tabeereko n'omugagga we nga bategeeregana mwogera ebigambo ebisongovu naye nnugu abantu kasa balaba ng'olina koofunye. Singa enkolagana eba na mukazi na mukazi tebafaayo. Basiruwala waliwo enkolagana entuufu ku mukazi n'omukazi era ojja kusanga nga bitandise okubogerera ebintu. Naye enkolagana n'omusajja abantu bano tebaagala kantu kuwulira kantu kategeereka kali awo. Gondi aja namyalo liyagamba kati nze ndabye nga kyozzaako naye nga weebuzaabuzo. aja namyalo yali agoba gravity mutuju. Gravity kyajja nekitula ku minaga twala eri nviira namugamba ye aja tinkoze ekyo anti baŋŋamba n'ebintu bino byayimba nekimugamba kyogamba sisobola kulya ebana gravity wekasa ekimugamba tosobola n'alayira n'akomba ku paasi. naye nga ojo omutuleetereko wano bannange mukoowoole nkuwadde chance leero nze mukamaawo. Neyanziza neyanzeega omukisa guno aja tinamyalo nkunoonya naffe jangu otukyalireko nga Tonazi Media tukwagala naffe twagala twagala ki buyambi naffe twagala buyambi naffe kiriza oluseke lukukwate naye osinga kuwani yogera nsinga kuwono ajara mukyala muwanvu omulaba gamba yasinga kuwani oluseko jaluleeta wamu nze nsinga ofuna ngende nejjanjabe mpona abanjogerera kuwanvuwa nkubuulira amazima kino kijje kunze tewaba musawo yenna akubba wange yafa nkolimidde siri wanvuwa kati ono akikozesa nga advantage ndi ku nnaku yange mbonaabona lwa bumpi naye singa siddogo singa tinamyalo jangu ontuuka sirowalira muli maama sikaluseke oluseke lukutuusisa anti wofuna omugagga buli kimu ekikaaba kamenda kudda ku ngalo ku bigere byonna mukoowole matu anyambi. Ajja namyala yabadde ewa manyi waliyo MK birthday run yagambye nti MK kigwayo kiti MK simanyi mbuzi Muhoozi Kainerugaba General birthday afande yagambye ono mwana wa presidenti temusuubira kumuleetera bikopo mabaafu bufulasika banoonye ekirabo ekya chopa jalina otambula mwana wa mukulembeze temusuubira kusonda ngenda mugulira wali eswani ennungi nobanga bazikoze eggulo tezijja kukola kakati sebo mwenna abali ekyo ng'amazima amatuufu birthday sijja gisobola obivuddemu obitegedde nze njitadde nange neeremeredde ate mpaalina nsaba buyambi wajati namyala ate bandabe ku birthday y'omunene mba ntegeera naye yennyini tasobola kujja ate mwenna ababadde bamwogerera mbo sente azijjawa yakibakubye yababuulidde ajati namyala yagenze n'ayogera ebifo byakozeemu twaliruddawa gwe waliruddawa nze tonjogerako ndiko eddogo nze bonna abandaba nga yagenze n'ayogera ebifo mwakoze nejjabadde gyakoledde nze kyantamya abagagga eva balinga batambuza mukene nze natambuzanga butungulu nako embozi z'abagagga nagambye ye yanoonyeza Magufuli akalulu e Tanzania nagambye nti simutini nga bwe tubadde tukirowooza wawola bawatini wajati namyala
nze nsaba buyambi ajati ono yakuvoola ye ayalabawo awatini. Yagambye Kabanda mbu yamuddukako bwe yagenda mu palamenti teyaddamu Honorable Kabanda bwe yagenda mu palamenti. Kale omuzannyo guli buli wamu. Naye ebigambo yakabyesiba ng'otuuse mu palamenti. Bangi gye bali nga baatuukayo. Byesibira wali ku fulowa. Bw'oba oyagala kufunayo olunaku osaba okulambula waliwo olukuuba waawo. Ebigambo ekyogezo olu luyitamu bw'oti. Bibeera bingi ate wo. Kwegamba osinga bisaasaanyiza ogenda okutuuka wali eri. Kale kwegamba batuyambe b'empya abamu tebabayisa mu luko oba si kyo babayisawo nga babasibye kantuntunu. Banaye abantu muleme okusagira mu kufa kw'abantu. Bambi kituufu. Saasira omwana famire taata naddala omwana nange yannumye taata okufiirwa omwana kibi nnyo kibi ddala tasobodde kulayira naye Mukama yawa ate yakola ki yajjawo naye Mukama yajjawo obazibanga bubuuza naye okumanya tekugwa naye ontunuulira n'onkanga bana ebibuzo byange n'onkanga bana abali mu comment section mugambe ku mkutu nazalekerawo okunkanga onkanga mbuuzizza bubuuza yajjawo anti ennaku ze yakuwa ku nsi ziba ziwedde kati ansaba mbuulire ku zange oyagala oleme kufuna byolekera abantu ku nsi nebe manja bampeere mu budde abo bakwekweka bwekwesi baba bamanyi n'otera okugenda bwe buzibu kyokka ate wali eri ffe baba batuzika ne bagaba waba alina ebbanja wanika omukono bo ne bawanika naye banaye munedda mutuufu ekintu ekyo mukikyuseemu nedda baali batuttireyo e Butambala ng'omusajja bali wali ssaawa etuuse ey'okuziika babuuza ekyo ekibuuzo omusajja tavaayo ngamba mbadde mu banja y'ekisambi kyange emitwalo 5 nga bazisonda bamala zimuwa abayaye kumbi baali bamulinze eddeeri baazimuwa sente baazisonda kati abayayi bajja bamubuuza obanja otya omufu mulimu n'awanika n'agamba nti Hajara mbadde mu banja yakkadde naye nkamusonyiye naye ekinnuma ababanja babanja naye ffe be tubanja tebawanika ekyo kyekinnuma omufu baabadde abanja tebawanika babuuza omufu ono alina gwabadde abanja n'amubanja emikono gy'olaba gy'ababanja banaye baali batuttidde awo bayaye anti kati eyawanika omukono lwaki teyabagamba muzisonde ne mugira mubeera nazo baamuyita ne bazimukwasa naye abayaye baamutula bulungi ng'adda wali fena baatugugumula okufa ffe tetwaziika wali ku budde obusembayo omuyayi yatabuka obanja otya naye kimanyi ekitulumya obwavu taba na magezi ekimanyi point awo bwe ngenda kukolako ku musango naabituulamu ne Katonda kimbituufu nali noonyawo enkulaakulanira naye kasita ogukola nga nze siriiwo tugukola babiri nani naawe babisa omugagga nga musiraamu tugenda abo nga nani naawe nkole ntya tuwanika emikono nga bwe tubanja ng'okubanja otya sebo baabuuza mu bantu bakulu omulimu guma kasa yeeyogera ku kisambi nagamba ye abadde amubanja anti olwo tuweze bwemba obw'omu tebampa gwa ajulira kituufu Hajara abadde amubanja miliyoni ze 5 naye nakugamba bibeeramu okulimba obeera ofudde tetuligaggawala gwe nno kale obeera gaggawulira ku miliyoni 5 tomanya ozisuubulamu n'oba bulungi kati ofunayo abafuubo ng'abo olaba oziteeka mu katogo kola ne kasaanawo era todda ku bizinensi ya muno gikolimira nedda ofunayo abafuubo ng'abo bana nga buli omu ogwowanika ku mwavu towanika nakunyumizako bwe nafuna omulimu omuyayi n'aŋŋamba nze mbike maama wange anti maama abazadde bo babaziika ne mugamba nti
Lwaki oyagala mama bike mama wange? Naye kyandikoledde ko already yali yafadde sikibi. Nze sizukusa muzimu gwe wumudde. Naye gwe omanyi kitange bwe emirundi gye yakafa. Mubika mu basajja. Onkwanira weeks 2 eyokusatu kitange aba afudde. Asooka n'alwala. Naye kimanya akayanneegaana eyo. Kwegamba taata omulwaza n'amala n'afa. N'omugyamu ez'omujjanjaba n'omugyamu ez'okumuziika. Naye era waliwo w'okola loosi ng'oli mubi. Mbadde naakakuwa ez'okujjanjaba ate afudde. Ate obika mangu kyolina okukola. Omuntu olina okumujjanjabira wiiki 2. Ali bubi anti jjukira olwedde mufu aba bubi. Gamba oba tawona. Taata wange tawonangako. Maliriza muzzeeyo muki? Muzzaayo mu ttaka. Wamuziika. N'amuziika n'alemerako olwo n'amuziika. N'agamba ayagala ziika. Olwo ng'oziika. Nedda. Anti kye nsooka okukozesa tuba tweyagala naye ndi mufumbo. Kati ate bw'onootuuka eri sigenda kuwa budde teri akumanya oba kitegeera. Ndi munaku nkabira taata mpunzo ngamba ojja kuziika. Bajja baba mpujja. Ate kati ne internet yatuyamba ofunayo amalaalo g'okwata ng'eki tuli mu kuziika. Kwegamba okeera bukazi kumakya kkubira bikwano gyo wakiri bakulage we bazimba amalala amapya. Waliwo amapya ga kisiraamu gampeereze kwekyo taata affe atyo gye twamutadde bambi. Ng'olabye tugenda malayo wiiki naye ne transport yandeeta simulina. Taata wange naye taata wange yanneegaana ekyo kyofo. Nze ku byobugagga by'alina eyo tagenda kumpaako yadde n'ekyalo nga gwe ebyo wabyekolerera ku nsi. Nze twona zinziise kitange. Naye nga weewuunye yafa ndi muto saamanya nakufa. Kagamba omukozeemu ensimbi. Nze yandimpadde nze banaye nze sikazinneme. Kati ng'olaba mama bwe yafa singa oziikwa. Nze nziika kitange nziika ssenga. Alole baakubira kitange oyo omuto mu kyalo. Nti baatugambye muto wo yafudde. Nti muto wange ki? Nti Diriisa. Oli yafa emyaka nayomba. Ng'oyombera ki? Lwaki amufeesa emyaka egy'edda edda? Yafudde. Lwaki tewasooka mukubira n'omugawo waba kati nakimutegeeza. Mbeera mubika. Kasita wewaba wakubira taata ng'olabye ne mutowo. Mwana wange alhamdulillah Allah bwageze. Kati kyembuuza ku kino ky'oba ofunye omuwaayoko wakiri airtime wakiri omutwalo. Mulwadde oba. Wangi? Mulwadde. Oba olunaku olukulu lwatuuse. Teka naawe. Kwegamba alinda olunaku lukulu. Obanga mulwadde. Ate nze nga bwe nziba si bw'alina okunziba. Nina okukakaza nti ddala muki? Mulwadde. So si kuŋŋamba ajala nalwadde ate luli walina gwe wabba ani. Nina kakasa ddala ali ku kitanda bamumpeereze ndyoke muwe. Naye nga bambi temukola bye nabaganze tebakola byenkola. Lwakuba akantu ako tewakassaayo. Kadri. Tomulaba. Wali oyagala nkateekeyo nga bagambe ntya? Tebakola byenkola bakole byenjoge. Bakole by'obagamba. Bye mbagamba kati wano bino ebyange bibi. Naye nga omuntu yenna nga omusiru yajja n'aŋŋamba wano bw'ofiirwa maama wo bamuziika. Bakuwerekera babakuwa. Buli kimu kyonna. Ekyo teyasooka kirowoozaako. Bwe bulalu. Nti bamuziika. Ebintu byonna byonna ebikola kuziika maama wo bakola ki? Maama wa staff afudde. Nemugamba akatato bwe kituuka okuziika nze nja kujja nze nja kubakiikirira bonna. Ye yakiika. Naye ate nze mukwano gwange yankoppakoko ku ebyo. Ye boyfriend we n'atikka taxi. Tutuuse Erwera tukyamirawa nga weewuunya ali Kampala.
okulumwa tekwasukka omukwano gwakoma waawo gweyongerayo okulumwa kwasukka owunga azirise takyasobola nakwogera naye ng'omusajja yamala n'akimanya nti onamulwa ne mugaa gweteekeza ng'oba omanyi tomaleko nazo toziyingira bannaye nange sikakuba ki ezo toziyingira olaba ebijja biri ewammwe biringa 50 naye okaaba obwavu babike baziike balwaze biri awo bijjudde n'abamu wasanga baafa ogenda ogwa ku nsi baafa bakolawo kibaliemu amabugo bw'olwokuba baabazika ng'oluusi tonatuuka nga n'oluusi tonnazaalibwa naye bali awo tewabafunako yadde ekibi bawoza jjajja wa jjajja osima muliemu amabugo so nga ate jjajja bwe singa yafa nga woli yandibadde afuna kyakuwa lwakiri kale yabandikuwadde akagomesa oba wandimunywedengako ekimmonde ekino eggolu n'ekicaayi tewabifuna buno bwenvu mubike mulwazi soka mulwazi ate abako okusijeni kambuuze ayakasinza okuwaayo ezogenda okuziika agamba waayi genda oziika ekitaawo nze sijja kusobola munaye sagala kufuna migo gya bwereere eyo yakakuwanga mmeka eyasinga okumpa naye banaye amaka gasaanawo mwami nabikola sinnakulaba eyaleeta kamera yatutta Tronazmat Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronazmat Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 ndetera onange sasa makago ye programu mwetuli kati ogikyusiza mwetuyingidde ntaasa amaka naye ng'eyakasingayo okumpa kwolwo ne taata oyo yafunako kuba yangamba bannange kyokka twadde sinnajja na mu ddwaliro mulaba kyokka kati muzeeyi afudde kyokka sirinaawo sente naye omanyi baweereza 50 baziike kati noono taata ogwo abadde amujjanjaba kamuwe 50 nozimuwa bazimusindikira nefe nalinnya ewaffe tugendera 50 ndeka 5 abeere nago gakola ki agula butto agula mmere walinnya ogenda okimiga newe mbanga bazimusindikide kati 10,000 waffe 1,000 guntwala ne gunziza nono 8 n'omulekerako 1,000 nemulekerayo 1,000 namulekerayo 5,000 bannange olimba ampita kyana ampita kyana yamanyi ne diiru zange ate yazifuna 5 kakadde nalinnya ate obusiru bono yali ajja zindyako naye obusiru eno yawa yeeyogeza ne tata muwaddeyo ate ayogera tumaze ozikajukira musiraamu takola ki tasula tuziise kati ankubira ekiro banaye munange sigwe nakwada 5 ne taata gongambye ajjanjabye nnyo naye kati enamba wagimuwa gwe nsooka yono yajjanjaba kati buli zigendayo ng'okima tekayo oluseke bwe kiri kati ngendo kati taata ensobi gyako kati eyankubira kambuuze roza mukazi yali mutuufu okundoga nandoga nankyaya n'ekitango ono yasigalawo mutuufu ampita kyana era kyana gwe n'alayika dirisa si ye yali akuzaala ye yali anzaala yali anza taata wange yafa sinatandika soma kati noonya fees gwe yandimpadde mbabuulize tendiko ndowooza nange wano ndi ludda wa nkuwa magezi ki ove mu bwavu tange sijja mubika ogwoku nedda teyafa yafa bw'oba tomubise agenda kudda mb'olwanira bya bugagga byali eyo byako
nzoba yatebampa bebamanyi. Nange wenaddeyo nja kola ekipakasi nfune. Naye nga mbabika. Nga kiri serious. Era mpa abakyala abali eyo manange noonya kapito anyanyambayo ng'entaana ziri wammwe zijjudde. Kaabatema n'omulanga. 11 zuuka woowe bannayiba batemera omulanga. Banaye tukoze tatwandwerekedde ku maama Nakitto naye olwo abeera weewala abeewala tebabaziika. Olwo ng'omuteeka kabaale. Oba Bushenyi eyo no simanyi naye onoonya weewala. Banaye tulina kyokka nange sirinaawo kitange yaaye we Bushenyi bakusondera. Ne baneiba? Baneiba basonda. Kukyala abo bakuŋŋaanya. Ngendako ewa mukwano gwo malayo wiiki dda. Nga lwaki okaaba kapito batomufunye. Ate oyo tasobola kufa kuba bamukwadde n'omutima gutya. Osonze sente wano. Oba zaabikolime ng'egyo ziri ez'abafu teziwera. Osonze sente. Ate ziwera. Ng'egyo ziri era ddala za maziga era ziggwera mu ki? Maziga nene obwavu tebusobola kunnuma nze tonazi naawe. Ng'entaana ziri waffe empitirivu. Nze ne waliba mwana wange nga nfudde nambika emirundi 3 nze saamunyiigira. Kati obugagga neebase nabwawo. Bukola ki? Tonazi katugeze oli muzimu odda. Ng'omwana wakubika walwedde wafa dda. Ngodde omutugumbula. Anoonya kyakuli. Ngodde omutugumbula. Tine lwaki ombika nga tennafa dda. Agamba mufu taliko tabeera nawo. Ng'owange taddanga. Mwe mubatiitiibya. Omugabo wafa nkimanyi naye wafa tolina kumpadde. Kakange nkafune. Tasobola kudda. Gw'obise yenna omugambirawo. Senga wange nkubika ne sinake nakufunamu. Ndeka tasobola kudda. Annange bajjukize programu eriki? Bannange tuli ku programu ya Tolo Show tugenda mu maaso waneeno. Tall and short. Nze naga ekigambo sikisobola. Bagambe. Tall and short. Twogera ku bintu ebimpi ng'obukoko, bufookofoko, busowaanisowaani obwo ebintu ebimpi ebyo. Naye kyenyumirizeemu Katonda kyaba kuwadde kyogera nakyo. Kati ate ekyo kati kankyogereko eky'obumpi. Eky'obumpi nkyenyumirizaamu wa. Mwami wange nali sinnakufuna mala ne ntaasa amaka. Byonna mbinyumya nali sinnakufuna naye kati natereera. Ngendayo wa boyfriend. Kumbe ne boyfriend alinayo girlfriend. Nze ndowooza boyfriend wange kumbe naye alina ani? Girlfriend. Omuwala ajjako nkona. Onagaana okugula wakonkona. Nga gw'osooseewo. Nze nsooseeyo ndi ku buliri mu kateni. Amugamba nedda ndiyo ne sister wange biki bamugobye fees abadde azze muyambe biki kati ate obumpi we bwanyambira. Kati omuwala bamugulira atuula mu ntebe agenda olengera obugere nga ddala bwani sister. Basista nga ntudde ebiseera ebyo nga tetunafuna na zanjala kusiigako nga ddala bugere bwa mwana. Kati lwaki obadde ogaana okunzigulira leka mubuuzeeko. Osibye otya Muula? Nze bulungi oli otya? Jjukira n'eddoboozi lyaki. Wabula ate yandoga yannyamba. Yandoga eddoboozi ly'aba bebi. Engalo z'aba bebi. Ebigere by'aba bebi. Ng'awulirira ddala akaana. Mukonzi omutwe gunnuma mbadde ndi mu pepa nkola okuva we ba. Ate atandise kummanyira nnyumya eby'amazima ate ommanyira ng'ate okola oti. Kamere teredde. Kate kizibu ki? Badde nnako enkugobako wano. Tokangobako kaleke. Kugamba n'omaliriza nga okuba. Ebigere bintaasizza. Ate oyimpa wala n'ogejja ekigere.
Yeyinza okubeera mumpi nyongereza otya ku emmezi mida mbuuzi ogiyitamu togaa ntuusa okwenkana n'emmezi eyo oba yensinga nako mmeeza nza n'okugamba eno ensinga kuba otebusi kuba mpumbawumba kuba otebusi oli alabe mukazi we ng'omuliko omukuba kumutta ondaba bankuba kunzita naye kyeyenyumirizaamu ntiki kwekyoba ofunye kyekyo nze teri annenyumiza mulemu ampita guntugwe anti kati oluusi okola obuyayi ne busukka gukimwota emitwalo 5 n'olinya ne takisi singa yali gwe wandikoze omuleka n'omugamba muna eryako ali eki banyanjudde alinda nsabira ennyo ndeeta omukolo gwalina olyako naye bwe guligaana loosi yaabwe bebatakola nteekateeka ennungi banenya mwanyinaabwe ekiri naye naawe waliwo abagenda kukunenya ntiki nga nabo bagamba munenyemu senga wammwe yataateekateeka nze nja kufuba nze muganda wange nnina omu omulenzi lwakuba akazaala mwana mwe naye n'azaalayo omuwala ne ku myaka 6 nga bamukuba embaga nja kufuba ate n'okwagala ssente ekomera likuyita ani akola loosi kati bano bandi mu loosi gomanyi abakampisaamu eggaali bafunye kaki singa bafaayo ne bankaka ne bandinka ssente tasa amaka anti nimugamba bino tonazi abiŋŋamba sinze leeta olupapula gwe waleese ekyoprogramu ogyeganye si gwe oba obiŋŋamba kakati ntatisa okuwoza nze mba mbikugambye banange ali ku kamera tambuza awali empapula oziteeka wali ne tuziyisaamu amaaso alimba tetukola script script teriiyo babosi bwe batyo twabamanyiira takubeererawo n'abantu betukola nabo batwabamanyiira bwe batyo bakuvaamu mwami sibisobola sibisobola naawe omumanyi kati owoza gwabinsibaako wagamba teweetonda naye ate wali owendaba nga ŋŋenda naawe ndaga nawe neetonda ekintu kyendabye mu mirembe gino abantu beekalakaasa n'ayivuma omusajja nga avuma kisiikirize n'amuvuma byonna by'ayagala olumaliriza ng'adda ku munne wali ng'amugamba naye ng'ekyamazima ndagawa ng'agwomanyi obwedda gw'omuvuma wano kati bagenda bimugamba namugamba nze sinaba byogerako nze sinaba nomugamba wange nze sinaba byogerako abimugamba bibye abakazi tetulina gye tulaga ate kati wobeera nga ddala oli muzigo nga gwakusasula ogenda olaba takomyewo ku mulimu gyakusanga nga amavivi gali ku ttaka ate munaye mukwano ki ekyabaddewo nga engoye sizirabamu keesasulira akazigo ate nalemera mukazigo mukazigo olwo oba n'empisa tetulina lugendo naye twegumya ate nze neegumya oba ogendagenda gwasoose naye ate era kituufu si yasoose nze ku lwange ondikyusa kamera siriiwo mu bintu bino siriimu njogera nani script sigwe wagimpadde sigwe obiŋŋamba ayagala goonooneke naye nze oli aliwumite tasobola genda alinga abalabe kaseese aliwumite yaguma n'omuguunwa by the way yakubirako ku taata wange oyo omuto namugamba mutuufu nedda taata ajala ajjeko eyo sooka omutu ajjewa guma n'ajala mujja kuwangaala oba mubi oba akoze ekiguma nange ajala simusobola nnyinza okufa naffe twetaasa twawona kinene yabisaako naawe yabisaawo ebyo
Ngalo yakwita gwana gwe. Nze ndi gwana gwe naye nze tebintiisa. Aha, nze mbagamba omuntu alina ekimutaasa era lwaleero atubuulidde amazima. Lunaku agamba nti munaaye kino nakyo naye leero otubuulidde amazima. Obumpi kitegeeza wina bukutaasiza. Bwantaasa. Naye ng'era bukyalina weewiza okukutaasiza. Kati bukyantaasiza. Kimanyi weewiza okwekwe mu nkwawaza omuntu. Sona zovuma Nedda kugamba kugamba ddala. Kikuvoola. Kati okisuusiza. Nedda sikisuusiza. Kyoka nsooka okwekwamo ne okwawa n'obeeramu. Naakuba kutta kati. Nedda bwe kiba nga waliwo ekize. Omanyi wayinza okugyawo empologoma. Kati tutwale empologoma ezze. Tulabe weekweka. Gwe omuwanvu tekulaba era banze omuntu. Anze nyinza okutyamu, eyinza otyamu. Anti gwe oyinza okuba mutiitizi nnyo. Nenzirukira mu nkwawa. Vuma, oliba olaba kaki. Ate nja kufuna omusawo bano abali ku TikTok naawe akuyimpaye. Yenna omusawo kati no bayinza okuba. Ekyamazima kiri. Bagenda kola ki? Bayinza okujja. Okola ng'agamba waayo nkukoleko. Ana abasawo b'ennaku zino. Ndabye abantu abakola magiiki agayimpiwaza abantu naye sinalaba magiiki agawanvuyo abantu. Ani akola magiiki oyo? Tobalabye abantu ng'olamukola bw'ati n'amumpiwaza n'amutonwa n'amuteeka mu ccupa. Si AI. Oba AI oba kino nze sinalabayo gwe bawanvuyo. Naye nze njagala bagikole nga nsobola otambula naye. Esobola okuwanvuya eyo. Ng'owanvuyira eyo naye bw'oba otuuka waka n'odda mu nnomo. Ate kati katugeze gwe ndi naye anfunye ndi muwanvu nkikola nti. Olabika okooye obufumbo. Yamanya script gwabituwandiikira si ffe tubikola. Si mazima geeyogerera. Bino tukola bya bossi waffe byatugamba. Program nina kye neerabidde kye soogedde ku by'oŋŋambye sooka onzijukize. Kye ndowooza. Lwakuba wagamba ofumba wekka naye singa obadde oyina gw'ofumba naye. Aha, wandimubuulidde. Mujja wange. Anze teri saagala mujja wange ate naye. Naye waliwo omukyala amwagala. Baba basibako busibi. Ekisooka oba naye kimanyi nti Olabika musajja bannamuloga. Olabika musawo oli yakola. Oli gwe wantwalako. Siruwalira muli nkufunye nkulabye nga wagamba abasawo b'oku TikTok b'okozesa. Ninga kalango wakeerabira. Tebakyakuwayo bupya. Tebannampa pya ndi ku bukadde. Owanga atya okunteekako mujjawe. Yeegaana ne bazadde ebbali. Walefunye ku musajja yeegaana abaana be. Ate nze naamufuna nga ndi musajja. Mpazi naawe oli musajja. Era oli omusawo. Mpazi yasigala tubanja mmeka. Ombuulire zaali mmeka. Twamuwaako 2 ne wasigala mmeka. Naye kale bannange. Tonsibaako bintu byo. Bange yeegaanye omwana we. Naye kati weegaana waaki. Sijja mutta. Lwakuba sirera. Tolera baana bevudde bweru. Naye sijja mutta. Naye yamwegaanye n'agamba wa mukulu we. Nze omukazi bwe ndeeta omwana wange sigambye nti nini ngamba mbadde muleesi. Kitamente nze nkuwandiikidde script. Nemba nga muleesi n'ogaana mulera nga ngamba naaba batugende ku DNA. Waliyo ki? Tufuneyo ebirabo n'abantu birala bye bafunayo. Okimanyi entebe ze ziri mu nnyumba zikaddiye twetaaga okukyusa entebe. Olw'okuba mbu twagala kugenda ku DNA. Ssente ozoonoona kati abagenyi bajja batulemu eno entebe eyulise sente ze twandiguzeemu entebe. Era kiri kyoyogedde ekyomuguunwa kyekituufu. Mubeere bulungi mweraba. Naye baamu n'omuyita otya omuguunwa.